Bobi Wine. Dwaki Honorable Bobi Wine afuuka owenkize nnyo ku bannayuganda abalala abazze bakwatirwa nga mulimu ne bannabyabufuzi bangi nga ne bwenkoledde vidiyo eno abamu bakyali mu makomera gambanga General Kale Kayihura bakitatta. Era lwaki Bobi Wine ensonga ze zikwata ku bannayuganda bonna nga mwotadde abavubuka n'abakadde, abakyala n'abaami, abaasoma n'abataasoma, abagagga n'abaavu, n'abali abamu mu kibiina ekifuga eggwanga n'abali ku opposition. Era lwaki ensonga za Bobi Wine zaatuuka n'okubuuka eggwanga nti buli munnayuganda gyali mu nsi ez'enjawulo ne beekalakaasa okulaga eri solidarity Bobi Wine ne famire ye. Era lwaki n'amawanga amalala gamba nga ga Kenya, Nigeria, Rwanda gakwatibwako abavubuka baayo ne beekalakaasa ku nsonga y'emu. Parliamenti ya Kenya neetuuka n'okuteesa ku Bobi Wine nga Bobi Wine si member of Parliament ya East Africa. Dwaki ekyokuddamu kiri ekintu kimu nti patriotism. Bobi Wine yatuuma omwana we erinnya lya Kampala nga ye omwana we first born ng'ate kimanyikiddwa abazadde mwenna bali omunanjulira. Omuzadde bw'azaala omwana we asooka bangi batankuula Bayibuli okuva ku layini esooka paka kwesembayo, batankuula Kurani okuva ku layini esooka paka kwesembayo, banoonya amannya amalungi aganaabasanyusa ku mitima. Bobi Wine ye kyamusanyusa kutuuma mwana we first born Kampala. Ekitegeeza ekibuga Kampala kyamuli ku mutima. Kati ekibuzo we kijjira nti Bobi Wine ye munnabyabufuzi yekka asoose okuzaalibwa mu Uganda. Lwaki bannabyabufuzi abalala oba bannayuganda abalala baali tebalaba Kampala okugamba nti ekibuga kino katukituuma omwana, oba munnayuganda kye yali avuddeyo n'atuuma omwana w'ekibuga kyonna ekiri mu Uganda. Uganda erina districts ezisukka mu 100 kaakati. Lwaki tewali n'omu yali avuddeyo n'agamba nze ndi too patriotic era okumanya omwana wange namutuuma ekibuga nti Mityana? Taliyo. It is a plus eri Bobi Wine. Tunuulira ennyimba zazzayimba. Abayimbi abalala balinga be baasibiramu natti nti balina kuyimba ku kintu kimu mukwano, bambi nkwagala, gundi ankyaye, ebintu bwe bityo. Bobi Wine ennyimba ze ku 100, ennyimba 95 zikubiriza abantu kukola, zikubiriza abantu kubeera bayonjo, zikubiriza abantu kwagalana, togetherness, zikubiriza abantu kwekuuma, ndwadde mwekuume, ziraga abantu embeera omuntu gy'ayitamu okuva mu bwavu tukogaggawala, byekwaso. Omusajja n'atuuka okuyimba oluyimba Jennifer alaga abantu embeera eri mu Kampala. Ekitegeeza omusajja ona okuva mu buto ali patriotic. Kuba ennyimba ezo saagala mulowooza ziyimbye jjo ng'amaze kuyingira byabufuzi. Nedda. Kubanga bw'ogeraageranya oluyimba lwa mwekuume, Bobi Wine yaluyimba emyaka giringa 15 emabega. Yaluyimba n'omugenzi Weatherman. Naye ng'ate abalala bayimba ekintu kimu. Mukwano, simanyi nkwagala nnyo, simanyi gundi biki, ebintu ntubwe bityo. Kiba kitegeeza, it is a plus. Njagala otunuulira Bobi Wine okugaana ssente z'okuyimba mu luyimba gwe bayita tubonga naawe. Buli muyimbi eyayimba mu luyimba olwo baamuwa ssente. Bobi Wine yazigaana. Ze tutamanyi muwendo. Era bannayuganda mwabali njagala weekube mu ttooki nga ddiiru ezze ne bagamba bakuwa milioni 10 osobola ozigaana ng'ate ogenda bugenzi mu luyimba oyimbemu akantu akataweza n'addakiika kuba abayimbi baali bangi. Kitegeeza buli muyimbi ayinza okuba yayimbamu sekendi zinga 3. Mu sekendi za 3 obeere ng'okoze milioni 10. Bobi Wine yazigaana oluusi n'okusingawo. Abantu baamulaba nnyo ng'omuntu abalwanirira era ne bamwagala. Bobi Wine n'ajja n'agaana emiliyoni 25 ze baateeka ku buli akawunti ya member of parliament ez'okugenda mu constituency okwebuuza ku ky'okukyusa constitution okujjamu akawaayiro 120 akajjawo emyaka
obekkomo ku myaka gy'omukulembeze yazigaana nga Bobi Wine kyajje ayingire mu parliament. Bameka abayinza okugaana milioni 25 era ssente ezo zayambula abantu bangi empale. Abamu ne batuuka okugenda ku ma TV, ku ma radio, ku social media, mu mpapula z'amawulire ne balimba mbu baagenda ne beebuuza ku bantu ba constituencies zaabwe. Era trust me, abantu bangi tebakyayagala nakuddako ko mu constituencies zaabwe okubeerako bye boogera. Era bangi bagubwa ku mikolo olwa milioni 2 mwezi Bobi Wine yazigaana. It is a plus. Abantu balaba nti Bobi Wine bwe baagattako okugaana ssente za tubonga naawe ne bagattako 25 ate nga Bobi Wine yali mutuufu ng'asobola ozikwata era tewaliwo muntu ayinza kumunenya. Kiba kitegeeza nti omusajja oyo Bobi Wine abantu bamutadde ku minzaani ne bagamba naye omusajja ono ddala alabika ali too patriotic, ayagala bannayuganda, taliwo kulya nguzi, alaba kituufu kyagamba abantu. It is a plus eri Bobi Wine. Ekintu ekyo si kyangu okusisinkana naddala mu muntu omufirika nga bannayuganda kubanga bangi baazirya. Bobi Wine bwe yajja mu parliament yajjira mu kaseera akazibu ennyo nga bali mu kuteesa ku tteeka ery'okuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze. Bobi Wine yali omu ku bamemba ba parliament abasatu abaakulembera olutalo nga mupya tannaba na kuyiga rules of procedures parliament engeri gyetambulamu. N'avaayo n'agamba oba banzite n'alwana yamaliriza agenze mu kkomera. Kiba kitegeeza nti Bobi Wine okwewaayo nga yagaana milioni 25 yalikomye ku kiri. Era Bobi Wine yali badde ali ku plus naye n'agamba nedda n'okulwanirira ngenda kirwanirira. Trust me, it is a plus ku Bobi Wine. Si kyangu ate nga mu parliament mwalimu abantu abalinamu experience, mulimu abantu abalina amaanyi n'okusinga Bobi Wine, abaasoma ennyo bayitirivu. Naye Bobi Wine, trust me, awo yafuna plus. Ensonga eya social media tax OTT nti Bobi Wine ng'omuntu yavaayo n'akulemberamu ekisinde n'akunga abavubuka n'abagamba tulwanirire ekintu kino. OTT yamwongerako plus nti Bobi Wine emyaka gy'ayimbidde talina nnyo bantu baalumiza. Teri muntu ayinza kuvaayo n'agamba nti nze ndi mulema oba nnina ekiwundu kino oba navaamu erinnyo lino oba omuntu wange yafa oba bizinensi yange yaggwawo olw'okuba Bobi Wine. It is a plus nti omuntu gwe baali balabanga omuyaaye ayina enviiri wadde si buli abeera n'enviiri nti muyaaye ayina ebiviiri bamulabanga omuyaga najja n'agira bw'ati n'alaga abantu nti omuntu abadde omuzibu ennyo asobola okubeera omuntu ow'ekitiibwa ennyo. It is a plus. Kimwagaza abantu. Era ensonga lwaki olaba Bobi Wine ensonga obuzibu lwabadde omutuukako ab'emyaka gyonna bamwambala mataayi abayaayi buli muntu wa kika kyonna n'akwatibwako. Era nkukakasa nga nze Eddie Mizaaya ku myaka gye nnina gye mpangalidde mu nsi yange Uganda sirabangako muntu ayagaddwa nga Bobi Wine. Bobi Wine amaze wiiki namba nga social media wonna atayogera ku Bobi Wine tatunda. Radio zonna mu Uganda atayogera ku Bobi Wine tatunda. TV zonna atayogera ku Bobi Wine tatunda. Munabe yabufuzi yenna atayogera ku Bobi Wine tatunda. It is a plus eri Bobi Wine. Sirabangako omuntu gwe baali basabidde nga mulamu ng'oggyeko kabaka. Bobi Wine namba 2 ku myaka gye mmaze ku nsi kuno. Sirabangako omuntu gwe basabiranga mulamu nga Bobi Wine. Emizikiti ne gisaba, amakanisa ne gasaba, abantu ne baggwayo, abaasoma n'abataasoma, n'abo abali mu kibiina ekifuga. Ng'ate Bobi Wine si munnabyabufuzi asoose okusibwa. General Kale Kayihura wenkoledde vidiyo ali mu kkomera. Bani abaavaayo? Radios ki oba TVs ki oba bloggers ki abamala obudde okwogera ku General Kale Kayihura? Kiba kitegeeza nti General Kale Kayihura yeekyekinge. Lwaki abantu bamukyawo okutuuka ku grade eyo? Ate saagala olowooza nti no lwakuba Bobi Wine muyimbi
nedda abayimbi bangi be bazze bakwata ne babateeka mu makomera naye kino tekibeerangawo ensonga ya Katikkiro wa Buganda ne Buganda Land Board ensonga ezo zaawa Bobi Wine plus abantu baali yakitinga abantu ne banyiiga trust me it's a plus eri Bobi Wine abantu beebuuza institution bweti nga lwaki ddala erwanyisa omuvubuka agezaako okukola bwati mu kifo ky'okumuwa obuwagizi kati ebibuuzo ebirala ne bijja nti lwaki deputy speaker wa parliament omulamba ovaayo n'olimba eggwanga nti ogenze n'osisinkana Bobi Wine mu kkomera n'omusisinkana nga mulamu katebule era talina wamuluma n'otuuka n'okukola ka video akali feeke n'okawa public nti ye musajja gwe bayita Bobi Wine ng'aseka kyokka ne wayitawo just a blink of an eye ne baleeta Bobi Wine mu kkooti eggulu nga tasobola kutambula nga tasobola kuyimirira tasobola kwogera kiba kitegeeza honorable deputy speaker wa parliament omulamba yalimbye ensi yakunamye mu nsi era senga Mr. Oranya yali mu nsi enkulu ezo ezaakuledda trust me yali badde yalekulidde dda ku kifo kyaliko nga speaker ne kuba member wa parliament kubanga yaswala n'otunuulira bamemba wa parliament dwaki parliament ebatuma nti mugende mulambule ku member parliament munnammwe wadde tagwa mu kibiina kye kimu gwe kyogwamu n'ogenda n'ojja n'ogamba mutuuseeyo ng'omusajja mulamu katebule talina kimuluma abafulumya amawulire baagala kulimba nsi ne wayita just olunaku lumu oba bbiri ne baleeta omusajja mu kkooti nga tasobola kuyimirira tasobola kutambula tasobola kwogera naye nga mmwe mwavudde ne mugamba omusajja mulamu nga omutuufu temuteeberezaamu ne mugamba nti bannaani ensi yaffe Uganda mulimu abantu abategeera bonna si basiru temulaba nti nno mubeera mweyiye amanda mu mbugo mubeera mukunamye era lwaki omusawo omutendeke ogenda n'olimba omukulembeze w'eggwanga n'ogamba nti wagenze n'okebera Bobi Wine n'okizuulanga Bobi Wine talina wamuluma omusajja president w'eggwanga n'afulumya statement ng'agendera ku statement omusawo gy'amugambye ne wayita olunaku lumu oba bbiri omusajja ne bamuleeta ng'ali mu condition tasobola kwogera tasobola kuyimirira tasobola kutambula bawanirira muwanirire basitula musitule kiba kitegeeza ki nti abantu bano abatwala obubaka eri omukulembeze w'eggwanga bafu be balabe namba emu tebamuwagaliza kalungi konna bafuba balabe nga bamukyayisa abantu which is wrong president w'eggwanga n'avaayo n'agamba honorable zaake yatoloka butolosi mu custody yatoloka kuba poliisi era poliisi emunoonya ng'omusajja ali ku oxygen tasobola kulya tasobola na kutuula tasobola kwekyusa nga ne weebase waayonoona waafuluma waapama naye ne bagamba omuntu atasobola na kussa nti nno yatoloka mu kkomera kiba kitegeeza nti pulezidenti w'eggwanga baamuwa information enkyamu okwagala okumukyayisa abantu okwagala okusiiga image embi pulezidenti w'eggwanga nti amawulire gaawo makyamu kiba kitegeeza ki eri gwe awuliriza nti naawe kennyini weegendereze omuntu gw'otuma twala buno obubaka ewa gundi ayinza okuba atuusa bulala oba omuntu gwe batuma gy'oli ayinza okuba akuleetera bubaka bulala naye ng'oli amutumye kirala oba omuntu oyo gw'obeera naye gw'olabanga ali hore trust me ayinza okubeera nga gwakubalira kikyamu nga bano abatwala obubaka okusobola okulimbisa omukulembeze w'eggwanga alimbe general public esobole okumukubamu ebituli all in all emyaka gye mmaze ku nsi sirabangako muntu gwe balaga ssanyu nga Bobi Wine era sirabangako muntu gwe basabira ng'akyali mulamu nga Bobi Wine ng'oggyeko kabaka gwe basabira ku buli mazaalibwa oba amatikkira ge era sirabangako ku munnabyabufuzi mu Uganda akwata ku mitima gy'Abannayuganda bonna n'ensi ezituliraanye nga kwotadde ne international
media houses. Kiba kitegeeza ki? Nti patriotism Katonda amukuteeka ku mutima. Tunuulira ennyimba Bobi Wine zazayimba. Zitegeeza ki? Zigeraageranye ku nnyimba z'abayimbi abalala. Bobi Wine nkugambye yatuuma omwana we erinnya Kampala. It is not easy. Ate nga first born we yagaana ssente ez'okuyimba mu luyimba lwa Tubonga Naawe. Ate nga yali wakuyimba mu just seconds zinga 3. Ne bwe yali labikidde mu bulabikizi bw'ati. Yali ajja kufuna ssente ze yazigaana. Yagaana ssente $1,25,000 eza okukwata oba okukyusa constitution. Bobi Wine yatwalibwa mu kkomera ng'alwanirira constitution. Bobi Wine yalwanirira omusolo gwe bayita OTT oba social media tax. Kitegeeza ki gy'oli? Siri munnabyabufuzi. Nze ndi omuntu akutemera by'osaanye okumanya in a broad way.